kyokka mu butuufu twali tutambudde nga tuli digital dali simanyi butya bwe twesigamye kubeera nti internet eno tugyesigamyeko kati okuweereza obuweereza message okuddamu eno SMS eya bulijjo kikaluba naye eddembe lye tusinga okukola ki okwetaaga bwe baba nga aba security balina kye bakoze ki kye bafunye mujjukira nti nze nayita mu by election nze nsaba mirembe batugambye ennaku zigenda kuba ntono internet bakole ki bakikomyewo tubeere nga tutambula bulungi mu ngeri zaffe naye ng'era twanyigirizibwamuko abalina amalwaliro buli akolera ku system ateekwa okuba nti yanyigirizibwa naye emirembe gye tusinga okubeera nga twetaaga so tujja kigumira ekyuma ekyo kikalimagezi kyali kigenda tuyamba okwongera okukakasa nti ono mulonzi n'okwongera okubeera nti omuntu yenna alonda omulundi gumu tewajja kubaawo babeera nti balonda omulundi ogusukka mu gumu. Ekirungi twagoberedde amateeka nze kennyini ayogera ninayo ba agent bange babiri ku buli polling station nina ba supervisors ba constituency coordinators nina tiimu nnene era ebimu oluganya okukola naffe tulina obukodi obulala bwe tukoze eki bwe tusetinze busiyinza kwogerera wano ku ssimu okulaba nti bye twayitamu mu by election abantu bano tebaddamu bikola ki bikozesa era nkukakasa nga bwe njogedde ngenda kubeera nga nzikiriza ebivudde mu kulonda naye nga ndi mu mativu nti singa ffenna abalimu tukuuma eddembe abantu baffe nga mu bannamawulire n'abantu ababulijjo tebakosebwa tujja kayitamu. Mulindwa lutuuse olwaleero olwokuna tugenda okulonda ndi wano n'omwami wange Hajj Rashid Bale tugenda okulonda fembi tunalondera Wambogo. Abantu baffe bakeddeyo dda ssaawa 12 okulonda era ffe tuli bamativu tutiri ku lugendo olw'obuwanguzi. Njagala okubiriza buli atannalonda okuvaayo okulonda. Bw'oba olina akakonge katwale, bw'oba olina national ID gitwale. Yadde ng'ebyuma tebikoze, ebyuma bituyambako kukakasa
mulonzi naye si kyekiwandiiko ekisooka ekyokulonderwako. Tukyalina National Register era ng'abakugu batukakasizza nti abantu baffe batandise okubeera nti bagikozesa okulonda. Yenna omulonzi abeera mu National Register. So tuli bamativu nti abantu baffe abali mu register be bagenda okulonda olwaleero era ndi mweteefuteefu okukkiriza ebinaava mu kulonda kuno. The kind of mess I've seen today is unprecedented ever since I started becoming a voter. And I've been voting for now over 25 years. I can assure you this mess is a clear indication of a failed government. There is no way that an event we know that happens once every 5 years can be messy like this, and then you say that this government can plan for us. On some instances, there are no polling officers. Presiding officers are not here. On other instances, the machines themselves are not here. On the other instances, the machines are there and everything, but nothing is working. That's the same thing we've been experiencing throughout the country. Failed no roads, failed education system, failed health sector, failed agriculture sector, everything is failed. So this is just an example of the so much that has failed, and it is costly. It is disenfranchising people. Doctors who came earlier here to vote and go to their shift, who will not be given time to vote, they are going to miss out on their right to vote. So this process is a sham, it is fraudulent, it is disorganized, it is unprecedented to me. Ebirumira bigenda kubeera bingi. Tugenda gezaako okubeera ebigezigezi nga ebyana by'omusota okwerwanako mu mbeera yonna yonna naye kukyomanya kano akalu kagenda kubeeramu ebirumira bingi. Kati obanga oli mu kalulu nga kano eno nga presiding officer opponent we yabalonze kuba nekiro kirimu babadde eri kati obajjako kano akuuma kadi kagezaako ng'obali mitinga okusinga bali batugambye oba bawadde kulya buli kati wano basindisa asitamye naye tujagezaako kulwanagana nga tunaba tukoze eki tusobole tugenda kukubiriza abalonzi baffe okubeera vigilant then tubasaba gavumenti betugamba nti omwana kundadde ewaka babireke leka abantu baffe akuuma akalulu kaffe. Sabo mbeera eri wano eryetya twazze kulonda batugamba kutandika ssaawa emu ssaawa zino zigenda mu nnya kyetulonda obuuma batugamba bukolera ku intaneti ate bagijjako kaakati ffe tulina okusigala ku layini oba nnaku bbiri tujja kusigala ku layini nga tugenda kusuula kalulu byebyo mukama wange. System enkadde kubanga empya eganye oba bazeko intaneti eriko so twali kigenda kukolebwa wasazi embeera etabuse bannange intaneti wano tuli Wandegea mu Katanga Makerere tuli Wandegea Makerere network yaganye network yekyangidde ddala obuuma bukolera ku intaneti so intaneti we bagiddeko n'obuuma bwavuddeko abantu sawa ziringa meka sawa ziri mu sawa 3 zigenda kwera sawa nyati wali kigenda mu maaso so tusaba mwami yabakama tuyambe ffe twandika okuba kalulu tuli beetegefu akalulu kola kyo kalonda. Tetulina twagala kulonda tudde waka naye kati amakulu gawedde gatuluma nalujjano katale mulago twakedde ano sawa 12 tetunaba kulonda obuuma bwekyanzi abaana twabasibidde mu nnyumba tuli